SB4 Media ffe tukusensonga. Tuli ku mukolo ogw'omwana muwala banayo omwana Sherita mazima wa muwala. Oli mumanyi nnyo kubanga wampangula process by process. Sherita mbuuliza ku gw'osinga okwagala ku bantu bonna bakuŋŋaanya obuyibwa. Kale bubu kyamugambye mutujjeko akajanja temutuyitanga temutulumya njala mudadde bebi muwe ne botu mujjeko no SB4 Media tugusa ensonga. Tuli ku mukolo gwa Sherita Mazima Wanvu. Sherita Mazima Wanvu atamanyi akola program emikolo n'embaga ku Delta TV ate nga yatandikira ali kubukedde naye olunaku lwa leero avudde ku lujja agambya ebyogeddwa ekimala n'agamba olunaku lwa leero lunaku lulungi era nga walaba tunyumye tunekanekanye mu masuuti mu makooti ekooti eno nakoma okujambala nga gwali mukolo gwange naye Sherita yaŋŋambako nti ennaku z'omwezi nga 2 ninayo omukolo SB4 ne mugamba kyenina okukola kwe kutereka ekooti eno negitereka era olunaku lwayolo nzizeemu nenjambala mukolo gwa kitiibwa gukuŋŋanyiza abanene naye nga tukyali mu tuteekateeka beera ku SB4 Media twabanga tukutuusako omukolo guno gwonna buli step process by process step by step omukolo gula kubanga gunyuma naye nga omukolo tusinzidde eno tetukera kubanga tubagambayo munnanga tuyinza okubagambayo ne mujuza omukolo ne munoona omukolo ogw'ekitiibwa nga guno omukolo ogw'ekitiibwa gubeerako abantu ab'ekitiibwa nga ffe si mu bubi omukolo ogw'ekitiibwa gubeerako abantu ab'ekitiibwa era nga ffe so gwatasobodde kujja ku mukolo guno gwebere ku SB4 Media kwolina okugulabira kubanga tujja tubaweereza process by process keeki y'amaanyi abagenyi ba kitiibwa abatimbi batimbye bulungi ekifo kyeturimu kya bbeeyi kifo kirungi nnyo sawundi mulungi kwegamba nameki naleka ki womalu ali ku kamera nga bulijjo twolekera omukolo laba omukolo buli tujabanga tubatereyo party ku party naye nga beera ku SB4 Media tugusa ensonga mubaganya abangi tulegeddeko ali omukulu akola ne Sherita omukulu amamita Abuchaze tugenda tumubuuzeeko Abuchaze omunene akola ku Super FM ye muganyi eyakasooka okutuukawo ku bakozi banne naye nga nagambye nti nno SB4 Media yokka yegenda okubanga ekutuusaako omukolo guno tubuuza ku mukulu ono empolampola atubulira ogugwe gwe gujja ddi yagukola wanyise okukola bataata ani taata sinze taata wano omukolo guliko bataata guno gwakwanjula ssebo gamba tusanze okukola ba Abuchaze omunene ogamba ki SB4 tukolera muka intro kantalo okukola wali wanjisebo tukolera muka intro kantalo okukola wali ku show y'olwegulaawo ka intro ale wali bana abakyayagala okumpuliriza nga bandabye balina okuwuliriza tuli kusanyuka
Alright negambo kyali ku kali ngambe ntya eno Mazz FM. Alright negambo ali ku Mazz FM tuanza okubeera nga tuyingira wakawungezi okubeera nga tukuwa omukolo nga gutambudde mukolo gwanjawulo nnyo diko omukolo gunyira tudde ne munange SB4 bawe mugamba kye tuli bulungi omukolo gwa kitiibwa era omukolo gwa kitiibwa gwina okubeera ku bantu ba kitiibwa ng'omukulu Abu Chaze okuva ku Super FM akola n'omukyala Shaita Mazzi Mawanvu ono mmese aluwa message n'essimu kwasi wa budde ekyo mukimanye naye nga mukimanye ajja era ali mu kkubo kubanga alina okubaawo. Okay. Omukolo guno pulaani eri etya kuba gwe tulenga mu pulaani omutegesi w'omutegesi siri mu bategesi wabula era nnyina byenkwatizaako mwannyina nze kubanga ali bize naye nnyina nange nnyina ka department mwengwa kakati awo nnyina byengatagataano ku masimu gundi oli yudagundi okubeera tuconnectinga kwayita kyasobola kurecevinga amasimu gonna kyaddaaki mukwano gwaffe mwannyina ffe agambya kimala olabe ebbanga libadde ligenze nnyo mpulira nange yogeza ebbanga libadde ligenze ebbanga likyali kyaddaaki agambya kimala ebbanga libadde lyeryo. She has been patient, that's all I can say. Agumiikiriza kuba omukazi yenna nze ni musiraamu bw'oba ng'oyawukanye n'omuntu wo ne mufuna talaka waliwo ebbanga ly'omala tojja kubeera awo okandaalirire omwana akyali muto tannaweza myaka 4 lwaki oba tofuna omuntu omulala n'akutwala n'owona ekiyumba ky'omu ng'empewo nnyingi ennaku zino owulira ota ku mukolo nga guno anze mpulira bulungi nnyo emikolo ginyumira era nsanyukirako buli agukoze kyovola ndi mukwenenya nze nagukola mangu ogwange nali njagala nnyo nengukeera ate oli musiraamu si buli musiraamu nti ayanguwa kinaagaana akizina kubeereza olina mmeka sebo aze si musiraamu nze Roger Sebunnya Roger ennaku zino nga mwe musinga abangi SB Family tukusa ensonga mukulabadde Abu Chaze omunene okwe ku Super FM tuli ku mukolo gwa mumanyinaffe Shaita naye nga abagenyi bo bangi tubayitamu impola naye mbalamusizza mu mpola tukudde ku mukulu ono twakolakokko naye era nga kitaffe naye talutumiddwa mwana tusanza okulaba taata Ssebo wabale gubeerako namwe mbale kuteekateeka yessebo tokabuuza ku bali ku SB4 Media banaye mbabuuzaako nti mwebale nnyo kutuwagira mwebale kutwagala Sanita kimugwanidde kuba muntu mulamu mukuume nnyo obuntu bulamu ku nsi kuno oba owangula buli kimu ku nsi teri yemalirire okuleka Mukama Katonda akasajja koonyooma n'akazi koonyooma ke kasulaawo ng'ofudde ate ke kasimentanaayo naye mwebale kuweereza tubaagala nnyo ffe bonna obaka bw'oweerezaako ku mukwano gwo Shaita Sanita nkwagaliza mirembe myerere mu nsi ate kyotambula nakyo tambula n'obuntu bulamu bwobadde otambula nabwo tokyusangamu. Sanita atamanyi nti mwana muto atamanyi bonna batwalira wamu bambi kikugwanira buli kyokola ate Mukama ajja kukuwa buli kimu. Nkwagaliza birungi byerere byonna mu bufumbo Mukama embeezi. Okay, tweyanziza nnyo naye nga nagala tujja kubanga tubaweereza part ku part process by process SB4 Media tugusa ensonga nga ffe abasaale abaloleredde okubanga tuweereza omukolo guno live omukolo gwa muganda baffe mwannyinaffe Shaita ate nga mukozi munnaffe Shaita nze muyigiddeko ebintu bingi nnyo era nze muyita mami kigwanidde era lunaku lwo weeyagale daddi waffe weebale kulonda mukyala mulungi. SB4 Media tugusa ensonga Umaru akyali ku kamera nga bulijjo lindira paati eddako tujja kubanga tukutuusaako paati ku paati bila bulungi lindira paati eddako.
mukake Esebo. muteredde bulungi oba mu bulamu embeera Tubulamu bwe ziba mayiro si desimolonga nga meka nga 10 lyokka. nga 10 Eriwe dimiso omuntu ettaka. Desimo. era mutegereganye Esebo. n'omugaa nti ezo nzikwongedde Buwi. kale kakati Esebo. nange kankitenkanye Amina esebo. mala okuyimba ez'ekikatuli kyandi be bayimba fuba kati nzuuyo nfuba ne batabani bange bajje bateeketeeka embeera ate na kino kiwulire mulenzi gwe Esebo. nti buli afunye akatebe mwagenda otuula Esebo. akakyuse katunule eno fokka tunuza eri ekitemu twabadde n'ensonga zaffe nga twagala kulaba Akatundewa. ekitemu Kumusiya tuste. Bishop Musiwaali nange ne bayima Bengala bikanisa mbengalo nga nyingi. enteekateeka yogiraba Desimolo zijja bungi. kakati Iye. nga buli omu bw'amaze okkeegezaamu nti waatudde weewo wanywevu Esebo. njagala tugolokoke ffenna tudde ku abiri Esebo. kubanga wano ebinnemerera mbikwasa Katonda kanoonemu abo abamu Esebo. omulongo kato Esebo. nga ne sappula emulengejje Atuwesa. atuwa essaala Amina esebo. tudde waggulu Pastor Kefo wedda yesuuga. ajja tuwa eneggalawo Kale. olw'ekirabo ekyobulamu kyosoose okutuwa olwaleero taata omulungi taata ow'ekisa tusaba omukolo gwaffe guno ogw'amaanyi naffe ogw'omwana waffe ogwa muganda waffe gonna Shanita taata tuguwongayo gwonna mu mikono gyo gwetuviiremu ekitiibwa n'ettendo ebyo byonna mbisabye nga mbita mwana we Yesu Kristo mukama waffe mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. munkoze bulungi okutuula nga nze yabagambye okuyimirira sinnatuula kaakati ogambye obwedda ani yesunga ebisaala omulala Pastor Kefo. muwe omuzindaala naye ayongereko eyimba baza olw'omukolo guno tukwebaza olw'abantu bonna b'otadde mu maaso go taata ayinza byonna omukolo guno nga kugenda mu maaso tukuguddiza era tukuteeka mu mikono gyo abagenyi bonna abatuuse kaakano Mukama bawe omukisa mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amiina analize ku bagenyi abo abatukyalidde olwaleero tusanyusa okubalabako bassebo Kale bannyabo. tusanyusa okubalabako bannyabo Kale bannyabo. era dde bassebo Era dde bannyabo. musibye mukyano bassebo Tulina kunsiiba. era dde bannyabo musibye mukyano bannyabo mukuliko amakubo mwebanira Namwe mukuliko emusaaluuni. Baba Shanita mulese ali atya. Mukube mu ngalo n'omwana amulabyeko. ate amulabyeko buli atera okutumira wano abeera kyamaani wakyalo Maama Claudia aze kulwanyisa mbuzi. Yo. embuzi Nenga maama baba alwanyisa mbuzi. Nze baasa kanzigabe mu lwatu. kati oyo omulaba gwowa Oh. bamuwa omuzindaalo eyo gy'omuwadde asooka agyebaza era akubuuzeeko naye omuwulire tubalaba bassebo Kale nyabo. era dde bassebo Eraze nyabo. tusanyusa balaba bannyabo Kale nyabo. tusanyusa era dde bannyabo Eraze nyabo. Ono enfuufu ayinza ogiyita enfuufu. Enfyufyu. ate enfyufu yokka gy'enkoko yapaapadde awo Nakola ati. naga ekipaapaala oyo omwana yazze lwa mukolo Bambi. kakwongera ekirala okiwulire Tukuliko amakubo nawe bali kutulindirirwa. Mukama atukume ekyo mutukuleko mu nnyo mu ngalo abavuga ekiro ya Palisi ffenna.
akati kamaliriza okubuuzaako Pastor Jane omwana onofunayo akadde n'omukwatako mukyenyi. mukwatako mukyenyi Agambye omwana ono ayagala mukwatako mukyenyi amwe n'omukisa gwa ssente. muddeewo mufukamire baana bange omukusabe kubasanga akamukukunatu Pastor Jane ndagenza asanga n'ebibyo bikolerawo. Omwana mukwatako mukyenyi aleme kula ng'apaala bupaazi. Abaana bamwagala kuba wakayaya. akutandise era gye bannyabo ne basiba Omwana okuva ku kkooti paka ku kantu tekuli kiki. ndwaki Ate bw'okuba na jjajjawe gwe yasika. ffe tumwebaza bwebaza Ate ayinza okuba nga bwe yasikira muntu mukulu. Eza walunyirira oba wamu. si walunyiriri yasikira abahaji mulamba oba olabanga ekkanzu akabina kagisise kanzu Musumba Jesu omwana ono ojja kusabirako. ate musumba yanaamusabira nga naye Ate yimamu okuba. Kakati. Pulezidenti bwe yaggalirawo okusoma mwali mu top killers. Emyaka gye bayitako mukyali awo. Kino tubawe ssente mwemanyi we munaddirayo. bamanyi bwe balirirayo Andi tuyambe n'abazaayo. baddayo ogujja Wangi. teekateeka twazimazi Babaga mu simanyi ekyokusatu kijja mu December. Baziyita phase. wamma selekita Bulijjo mulaba yasiga mbadde kanze nange musigemu. oze kusiga mwali Munange mwenjogo. Mujogo. mujoge Bulijjo ng'ajoga batu. ate no naaba oyinza omulowooza nti gwe omujoga Kale kyewuyisa n'enzanga azaagala. kale kolaga oli mulenzi nga tonnagenda komawo wano Ate ntya. jangu nze abaavu wa wano Nze okunjoga. anti waliwo omuntu atajogera mama fiina omwana oyo munjogere aleme kuddamu Kyogamba mutanudde. Akanzireyo ndete n'endala mujoga. nedda sooka okome kweyemu Mbadde njagala ndete nyingi mujoge nyo. kasooka akujoge Akati gwe ensalo yaki gy'olina. mujoge Naye kati omenyekera kikwata bbando yonna ogimperuza. mulenzi lekera awo mama fiina kati kola boti leeta ebbaasi endala akujoge Era wama mafiina. Kati mwami Kaweesa mugira mutusonyiwe ebyamwe binajja ddala mmala okukola. leeta ebbaasi endala nkulage gwogiwa Ndeeta endala. leeta endala leeta endala Jeefutudde. kakati oba wulira selekita Gwodaga. gwe mulenzi Ngende no mbukedde wajja Tadija nampe. nedda kiri bwe kiti Njogani. waliwo embeera ejja bw'oba onootuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu Yesu Kristo agamba bw'ati nti temulituuka mu bwakabaka bwe nga temuyise mu nze Nga timpita mwani. oyisewo ogenda wali Nayise wano owone kati jangu wano okulage wano
kati gende wajja n'atuuli oyo aliraanye mama fiina Naye oyo Rosette oyo naye ajoga oyo amuliraanye neno famire mukama nga yajuwa kakati ate okutuuka kwono olina kuyita kwoyo naye okutuuka kwono olina kuyita kwoyo oyo kati naye mujogendabe ono yagenda kunjoga ate akulekawo mujoge kati ati nonzizaako ati waliwo agamba amasukulu fiizi z'abaana zigenda kuleetere ku baana bange be bayita bamusanyusa kilasi bajje bakwanirizeeko kasita owemmere abanga tewozi bajje selector Tuwuliriza nnyo kubanga tikyentandisa okuwuliramu onaatera kubuuza emmere eyidde bulimba omulenzi oyo mumuwe engalo ez'amaanyi ab'emmanga mulimba gwe mulenzi tosigazaadde n'ekikumi baana mmwe mugolokoke mugende mutandika okulya ssente Abono be baana bange ab'obulenzi nyina emyaka sikyagyesiga lwaki batukakanga wano mutukole ku kya pulaani A pulaani B abo nakati nga tetugiraba ate kakati gwe bw'oba olinda pulaani B olindira eri mu pulaani Z erijja mu maaso ebuuka zonna nawandiise okuba akalwa ebisigadde mbitulekere mbasebo twabibalekera mbaabo kyekiddako kati kabakunnyonnyole avukano batutiisatiisa yetuli kale biri biteeka mwokya myaka gyonogirayabasematuse kuno abalino naye mwebale kunyirira waliwo abaka abajja otubuuza nga bali mubikooti omusajja tabanjika gye bayita powesa ng'etambula bulungi nange kambasigemu ebbasa afande esale gyagaba ono agenda atemeretemere banne lindako mulenzi gwe bw'ogamba nti okutema ate
atematema juza abatematemeza abapromota baleeta ebizibu batya naye kano kabagende tusanga entemateme neyabuka mugenda mutemeka muyomba selekta Fredo. Sebo na kino kitegeere ye nti omukolo guno oguli wano bw'oba n'omuntu wonga teyasobodde kugujjako mukubira akasima omugambe ategeti guli live ku Delta TV abanga kikubirako omongolo ne taata ntakke kumwebaze yayireyeka ani abeera abeeka banagamba kaakati mulenzi gwe ye na bino biwulire okuwummula si kutuuka golokoka yako kitange Bayibuli bwenamba ffe wano ewaffe empisa kwaniriza tukuleetedde bannatuukirira batubuuzizza bagannemeredde batulamusizza bonna bazze ne babakubako ebirozo naffe ne tubakuba endaala kwasa taata abatumidde nnyo taata kyuka olage ab'emmamba bonna n'ab'engabi kyuka olage emabega waffe eno taata kyusa olage Ssaabasajja Kabaka olira engalo n'akalulu nsaasira buli mukyalo obwedde yaze ku mukolo guno nga tannasekako maama akusekeredde kati kola bwoti genda ewa maama Fiina yaba alaga maama nti ekisaakaate kiri wano olwaleero bano bategeere nti ekisaakaate kyazze oba ogwa Fiina gwaddi gutuuka ogwa Fiina sebo taata omwana mulenzi ono kaweesa aziweesezza n'azissa ow'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa abange tukuba engalo ez'amaanyi abaana batuuse embuga era taata ne batugamba nti neeno mukulu muno taata nsuluga ti naye gyali taata naye era nze taata Kalifaani nsuluga gyali mukinkoledde baana mmwe taata kkiriza omwana mulenzi olwamugamba nti ave Boston ajje Uganda n'agamba ngenda mu ssaza ki bamugamba Busiro n'ategeera nti alina kutambulira ku nsalo za Buganda zino olaba ennyumba yo taata ono si Busiro ono si Kyengera olaba Namagoma si Namagoma yekka kwasa omukungu Abe Mukiibi alaga abantu e Bulange gye tukakkalabiriza emirimu n'ensi ya Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi mpulira engalo ongeremu akanyanja kakati naawe mwana gwe nga bw'oli mwana mulungi kyogamba tukube embala gwa musalamala kyolowooza omanya abalungi makule kyekyo mwagala ebirungi bibino ndese naye no kyenkugambe kituufu matu munange wootuula okumpi nange bulira emirembe bw'obeera oli awo obanga n'akatuuko obanga nkoye bulira omusayi wenna ng'oli omwo sembere eno nkugamba ebyendowooza jangu mukwano yegwe birungi byendowooza sembere eno nkugamba ebyendowooza jangu mukwano yegwe birungi byendowooza nkwagala nga mwometa epima omusayi byendowooza yegwe nyina nze olwaleero siri mu kusaaga bulijjo tusaaga naye olwaleero nabisazizzaamu njagala mummwe abazze mumbuulire ani akwatibwako ensonga gye tuliko olwaleero eya muwala waffe wanika omukono nga munnabyabufuzi
kaseera kazibu kano kabanga kakuliga kansalala mwanyinaze muwengalo yo mwanyinaze bakumpeera eddala omuzindaalo gwe kennyini kubanga ennaku zino emizindaalo tekyatambula nnyo olw'okwewala bino ebiriwo eby'ennaku zino. Mwanyinanze nze mbooza ogenze n'owanika omukono nenga nti mwanyinaze antwalawa n'antwalaganya wamma abantu abo bamanyi wangi kati nga bw'obamanyi mwanyinaze sooka obaanirizeeko obabuuzeeko mu ddoboozi lyo lyennyini nziremu nkubuuza ebiddako mbuulire. kale senga era senga bulungi senga oli otya mukwano kabiyite sweetheart kuli kabiri watuuka bulungi nawulira enduli nandooza nti gwofunye obuzibu kumbe bagoba mubbi wakasi twala eri mwanyinazi nabo bwalo babuuzizaako senga era senga bulungi senga sweetheart kale senga mwanyinaze nze mbooza waŋŋamba nti olwaleero lw'otuleetera abagenyi mu eri ebbaluwa gye wampa si bwe kiri. Olwaleero size ennaku z'omwezi 20 omwezi guno ogw'e10 kati mbuulira gwe watugamba ali mu abo oba abo nabo bazze ku lwabwe lulala. wagira emizira n'engalo kaakati mwanyinaze kambuuze ekirala bwe nkugamba n'enkuwa essakki nti genda onnoonyeze gw'osinga okumanyamu abo osobola omunnoonyezaamu wangi olokokayaka kyolowooza omanya abalungi mwakula ekyekyo mwagala ebirungi bibino ndese naye no kyenkugambe kituufu mwatu munange wootuula okumpi nange bulira emirembe bw'obeera olyawo obanga n'akatuuko obanga nkoye bulira omusayi wenna ng'oli omwo sembere eno nkugamba ebyendowooza jangu mukwano yegwe birungi byendowooza sembere eno nkugamba ebyendowooza jangu mukwano yegwe birungi byendowooza nkwagala ng'omometa epima omusayi byendowooza njagala ombuulire gwe engeri gye nnakugaba edda oyo omuleese ku lwani mu nju yaffe ey'ab'emmamba ku lwa muwala we shanita namusoka abange engalo ez'omuyinza mwanyinaze nga bw'okyogedde wulira engalo eziva eno mu ttiimu sharita kati mwanyinaze njagala onkolereyo kimu tuulako oliraane w'otadde ekimuli wennyini bano abakameruuni mutima okyuka nyini nosenga nokajala sebo nosalako lwakuba omutima wasanga kifulukwa nga gwazikanga banimba nga nabyerabira senga byantama nga byanyiwa anti banyiza naliko obusungu wanyiga ebiwundu oli mazega kutimpa yegwamponya ennyonta nafuna gwenze natuka I go love you baby every day watawembera mpulira nga ndi ne taata wange mpulira nga ndi n'omuntu ow'ekirooto kyange birthday 1st January gye nali sifunangako okuva eri omuntu gwenjagala n'okulira valentine ey'ekirooto kyange dade wange omanyi okwagala nali njagala omuntu alina embeera ng'ezange ng'alina omutima obuntu bulamu ng'ali simple and down to earth
ayisa bulungi abantu ng'ayagala Katonda. Nalinga negomba omuntu omukozi alina empisa ez'omu bantu ate era nga muntu alina amagezi amazaale ng'ategeera mangu ngali super intelligent nga yombi nebaza Katonda nti byonna ebikuwa. Singa waliyo ekigambo ekisinga okwagala kyenandibadde nkugamba ssebo, omwansoma owantegeera era mu butuufu wagamba nti ojja kunfunamu PhD ddala. Olina PhD mu kumanya Sharita engeri gyonjagala njagala engeri gyonjagala. Mutima ojoga nyini nosenga nokajala sebo nosalako lwakuba omutima wasanga kifulukwa nga gwazikanga banimba nga nabyerabira senga byantama nga byanyiwa anti banyiza naliko obusungu wanyiga ebiwundu olimaze gakutimpa yegwamponya ennyonta nafuna gwenze natuka. I go love you baby every day watawembera oba kwagala wendi don't you worry baby don't you worry muba kwagala wendi you and me we meant to be baby don't you worry muba kwagala wendi you and me we meant to be singing tuba together yandi susengeka nesibangeka nemulisa gwomwagalwa. I wanna be your sunshine, I wanna be your light at night, I wanna be your light. Echirongo likupiro kuyimbire ofuna otulo. I wanna sing you a love lullaby, baby be my side. A love lullaby, 'cause I love you bye. Wagala nnyo nfukira addiction, ontwala attention, satisfaction, love and affection. Kulinako emotions, Wendy, baby kwagala Wendy, baby don't you worry, muba kwagala Wendy, you and me, we meant to be, baby don't you worry, muba kwagala Wendy, you and me, we meant to be. Wembandi nawe bangali mu Omulenzi ku mukono omubalage owulira abakwagaliza n'abatakwagaliza. Omulenzi ku mukono owulire. wabula osobola ontuula otya mutima ojoga nyini nosenga nokajala sebo nosalako lwakuba omutima wasanga kifulukwa nga gwazikanga banimba nga nabyerabira senga byantama nga byanyiwa anti banyiza naliko obusungu wanyiga ebiwundu olimaze gakutimpa yegwamponya ennyonta nafuna gwenze natuka. I go love you baby every day watawembera oba kwagala wendi don't you worry baby don't you worry muba kwagala wendi you and me we meant to be baby don't you worry muba kwagala wendi you and me we meant to be singing tuba together yandi susengeka nesibangeka nemulisa gwomwagalwa. I wanna be your sunshine, I wanna be your light at night, I wanna be your light. Echirongo likupiro kuyimbire ofuna otulo. I wanna sing you a love lullaby, baby be Shari bwakwata omuzira nga nejjefa mukwa. Mwana gwe wafunye obuzu Aye tuyogera Sharita
mbuuliza ku gw'osinga okwagala ku bantu bonna abakuŋŋaanya obuyi bwo. Kale bubu kyamugambye mutwejeko akajanja temutwitanga temutulumya njala kudadde bebi muwe ne botu mujjeko no nze nkusalidde okulya olusuku gw'otuukire mu kuyonja. Ono nabumba nga ayagala nnyo aga agawo mukigalu kimwabiri agamba ki yamuharagate mu lukiga bwe kiba amuharagate ate mukonjo yakyanguye omukwano Sharita banange tuyina essanyu okuba banaye ffe maanyi abafuna serebu nga gwe. Olira abaana. You look so nice. Jeff agambye agenda kukukolera byonna by'obbira ebiri best. Kono omuwala lwaki tetumuwa puroguramu ku Delta mukulumukiino ng'ayogera bulungi. Omulala n'atugamba nti ekimuli kino kiriko karet tiwabibopawa Jeff omutambulira mu mutima omulimu nga musaayi ke kamuli kano aka red kantumye kugambe you're really welcome. Webale kujja mu maka gaffe namufamire yafotoyo nga kufenga abefu ulire fumbe nabo ulire fumbe omwana akuwa ekimuli kimukwasiza sanyuka nga bulijjo obudde bumugudde bakisalako sokola yankuba ekifaananyi emazzi bannaye ku simu yange amuleke mukuba ekifaananyi emazzi yoona obujjo gwe mazzi mawanvu kitewabala dutuukako tukaleka video ani akwata selfie video 1 kati lero gwaweereza lero nze mpeereza tuli ku mukolo ogw'omwana muwala bannaye omwana Sharita mazima bannaye Sharita ni yakoze makeup banange nina omukyala ali awo ankozeeko webale nnyo Diane ate ne Julius Hair naye nankolako Sharita's Bridal World yo nenyamba zange tewabala dutuukako mukwano wangi kale dia SB4 we twazirunda nga tulwanye endalo nga ffenna mu mikolo mbyogere bireke tujja byogera ku gwange kituufu ng'onyomye webale kusiima ani akwambaza
abanyambaza be ba Sharitas Bridal World. Akaviiri Julius yankozeeko, then makeup omukyala amuyita Diane Amo. Nga ne ba metroni bange bano bajje bannange, ba metroni mujje. Ba metro bajje. Bale ne ba metroni bali bagole bange. Naye ne tufuuka ba mikwano nakwata emikolo gyabwe ku TV. Naye ne tufuuka ba mikwano ne tufuuka ba luganda. Tumireke abadde bagamba nti tekugenda kubeera wo. Tubayimire kala kayimbo. Abadde boogera nga bakubye equalizer. Okay, Sharita bakubye equalizer. SB5 Media tugusa ensonga yo yabadde mugenyi omugole waffe. Naye nga side ze omugole abakyaliwo. Waliwo omukulu abuchaze ne mmeso gwo gutuuka ddi. Ogwangwa 18 January. Gwa Feb 18 mwaka gujja. Njera bila date nenga Feb 18. Feb 18 omugole bwana abakakasiza. Nenga yo mwami ali ready nayo tabanga kuletinzewo date kulwa pressure ya lero gyafunye. Neda si pressure buli twakiteeka nti Sharita omukolo gwino okubawo gwa lero. Den tuddeko guli omunene. Kaloke kasiki. Kaloke kasiki. Lero program ya nabayo. Program igenda kubayo. Asa chalimina na kitundu. By the way neba zabogezi omukolo bakoze ngiri professional. Sawa 18 ekintu kiringa ekisembelero okugwa. Kanafe program ino kubayo tuyino genda okukola. Omukolo mugenda naye oba mumutulekera. Tujja muleka wana. Aino genda. Mazi seba ino genda mu matooke. Seba ino kati omusajja tete musalaza yinzo. Togamba genda mu kiro kya lero. Amutwalirawo kati matooke. Aya. Musakoleke. Agenda kulima kuga kungula kugafu. Anti kati alina okusasulira erinnya lye. Omusajja agenda gamba matooke gaago teekamu amazzi. Owulire embaga. Okay, obaka obusembe bwo okugamba abawogizi bamwe babawuliza bamwe ku Super FM. Bana abatuuliza ku Super FM tubaagala nnyo mwe namwe balenye okuwuliza nenga Uganda yo by the way kino mukikubye kubanze original ye California ngamba laba live mukikubye California ne Los Angeles ne Massachusetts Massachusetts baye mutuleke ekigambo naffe kyatusobako Massachusetts anyway buli kimu kitambula bulungi ataze ku mukoto onyiga gulabire ku TV oba ononye eki bintu bya SB4 Media yakedde yakutoa obudde omukolo kwegamba adde bagulabye minute by minute bakatumwa balabye babadde smart abazinyi on point ani abadde omuzinyi olunaku muki wano kye neebuuza omukolo twagulaba naye nga tazze na muntu anti kati omukyala abadde busy kuba naye abadde agenze mu America alina omukolo gwagenze okwatendinga twegabanyizaamu wafuuka mwogezi we abimanyi ebyanga abimanyi ebyono mbuze ebyena yabuli omukulu ono omukolo gugenda okubeerayo omwaka ogujja mu gwokubiri omukulu aluwa omugole ali Bulaya naye akola omanyi twakoya abantu bakuno balowoleza mu ddogo tebagala kukola balowooza mu musajja wakuzaalamu omwana awoza simanyi alina okulabirira omwana kati n'owuwe ali Bulaya akola olugira ng'akomawo wano laavu yakugundi imo by then ekintu ekirala kati abakazi abatakula twaffe twabakoowa nakusabeza enviiri nakusabeza pampa nakusabeza gundi byonna nga biri ku muntu omu ozaala omwana nayo kakutwala mu kooti simanyi teoyandabirira mwana twankwata process by processing andi nayivu lyatutama programu yamwe otuvano mugenda ku program aba mugagiwereza wano tugenda gikola manya nti tugenda gikola tugenda linnya buwiriwiri bu boda wane moloka banazireeteddako wetusangira boda bamanyi okalabula emotoka tubeerako omukazi abadde akweramu essuubi nga manyi nti ku lunaku olwo ng'alibona mu Uganda batugambye nti obwali bweru mu Uganda onze ekyogera kanjogere onzikiriza njogere kyogera sawa ng'ali mu Uganda otugambye obwali bweru mwogezi wange byogere mugundewo maama twali tukwagala nnyo kyekyamazima naye twasazeewo mwana muwala ono atutwale kiwedde kyekyamazima mwogere erinnya aganye ajja kutuka omutima nga bukyali tumulinde ku saawa eri affe bufi tumirako ali ebulaaya ali mu kukola tujja kutumirako Dorina ali Bulaya ali mu kukola erinnya olyogere wi Dorina mukasa tubuuza ddi erinnya twalirongoosa tubuuza ddi ng'oli Bulaya oli mu kukola tukutumidde nnyo walibanga muri serious nakolo gino emikolo giwedde amaddi tukutwala seriously ngena kubawo nnyo okay tulindirira omukolo gwa mukulu Mmese mu mwaka ogujja mu mwezi gwo 18 mwezi gwokubiri kubeerawa
omukolo guli awo nateeta awo maka gaabwe kimu kyafutambula bulungi nnyo naye nga abagenyi bona twamaze ddo bafuna ennyonyi egenda obaleeta okuva ebweru mukyala gyakolera kijja kuggwa naye nga kakasi tukomaze kati omukolo tugulinda. Twayanziza nnyo abadde omukulu Messe wamu ne Abu wamu ne omukulu Abu Kyazo okuva ku Super FM bano nga bakola program n'omukulu waffe owaleero badduse bagenze kuba nga baweereza simanyi olunaku lwaleero baweereza mukolo gwonna oba mulimuko ebintu ebirala ebyenjawulo program ya leero. SB4 Media tugusa ensonga. SB4 Media tusimanye emperezaayo bwe kusima taata naye olwaleero naffe katufune ku mukisa tubeereko ku mpewo. Sebo ffe bamusanyusa class mama mbali muzina amazina gano agafa ag'ekinnansi mujje bannaayi tuli live mubadde muzina mubadde bakota kubiibya tubeera mu kubiibya ffe bamusanyusa class nga bw'otulaba tubeera smart kulona yaganze nakuba amazina n'eŋŋamba anti omulaba nenkoonamuko kati ni bwenti sebo mpola ffe bamusanyusa class tusangibwa ku Mutala Seguku wano ku Ntebe Road era sebo ekyenjawulo Bene yasiimi mu mefuga ga Buganda musanyusa class yali mu Lubiri nga tumubiibiza amazina terezaamu olulimi Oluganda era Bene teyakomye ku kusiima sebo n'atuwandikira n'ebbaluwa etwebaza olw'okubanga twasanyusizza abagenyi be nga bw'otulaba butunyirira nga tiimu ntono nnyo tiimu gyeri nnene naye wano ewamwanyi naffe twaleseeko embeera ya covid noleta omusajja omu ng'agenda kuzina n'abakazi basatu naye ate abasobola musanyusa kiraasi mwosanga abantu ababeera class abambala bulungi kati nga bwondaba n'abazinya obalaba amanyi gwe muko muganda w'omuko anti omanyi guno mulimu ekigufuula okuba nti mulimu capital gwe tuteekamu ffe kubeera smart noba nga olabika bulungi abantu ne bakuwa ssente tukikwasaganya naawe weebale ssebo Messe naye wano omukolo lwakuba dduse naye omukolo naye tubawaniriza mu bitibwa ku mukolo gwa Messe oyo Messe tugenda mukolera gambye January nga 18 agongeze kate gufuuse gwa Febu oba ddi musanyusa kirasi ffe tuli bakola ffe weetuli tweyanziza nnyo tweyanze SB4 Media tugusa ensonga subscribe liking sharing tukyengera mu maaso n'omukolo gwa muganda waffe mwanyinaffe ate nga mukozi munaffe Shaita Mazzi Mawanvu olwo leero avudde ku lujja gwali eyo ovadde ku lujja ganda wange okujja omuntu ku lujja si kyangu naye tufuba okujja bannyinaffe tufuba okujja bannaffe ku nzija nze Ssebunya oli ku SB4 Media tugusa ensonga. Omusajja zazina nebadde kulonyeza waka watadde ekisumuluzo kyewaka batugirako nekiriiwo kebera mukisiimula wansi ate awo nalabeddeko ndina babi wange omukyala wange omu bwati nakolaki mwana munange yampambirawo yandese waka babi kankulondere yandese waka ngenza okujja ku mukolo nga jali yawomye dda naye kyenkwagalako enokome sinagigulira kujambala ku mukolo gwaffe ojambale ku gwa Sharita akakati Style Nation Bridal Boutique yekozewaawo kati zize wagula nazireseeyo wagula za dda kwekwata naye ngenza okola nga tekirasi yange eri yali ya wansi oli otaleyira ndiokewanyumye gwosinza okunyuma oli unique bade makama g'omukole nga simulala katera kutomere nesiri mugoze nyumye bunyumi naye onkubi akavulu ate ntya
Nonyanza ekifo wootudde nga sikiraba. Kumba obadde ndowooza nannyinimu kawusi yagambye togiddugaza. Oli wano. Fuba obutagirinyamu. Kitambalo kisuula mu bitaka. Ate bakyoze. Sinagasasula fayini. Omukolo guli gutya? Omukolo gwa bbugumu nnyo. Omukolo guli unique. Eno tenti njagala nnyo. Kwagala omuntu watangaloza ffenna tuli wa mukumbe mulimu abako ne sayidi ya Sharita Mutaawe. Manyanga gundi mazima wanvu. Osenyaki? Wanji Mutaawe manya mazama. Bannaya oliko onoona bintu etwavaayo emyaka 15 ne tuyingizaho n'abalala. Tuli nakakati tuteredde ntende inshallah takyali ku lulanga lulala. Kamutwale Kawesi kamutwale. Magazi kiko bubaka kibasobola okuwayo ku Sharita bubaka bwonna. Obubaka bwe muwa afumbe. Ekirala lino kati eri Akawesi ayinza okugira nga tali eyita. Aleko kulya amazzi mawanvu. Erinnya terigikako SB4. Erinnya teri. Muganda wange. Nze nali nateeka siginicha. Nateeka ngansembyayo siginicha y'omusajja. Nabona okujjako siginicha nagisobola. Musajja yalagawo. Omusajja yalagawo musajja muveeko. Gyali naye anveeko. Tatawa. Okujjako erinnya eryo okugijja ku siginicha lwali tabbu. Kati naye waneeno mukolo nga guno. Ate muleeta gwe twayawukanedde emyaka 15. Abadde atya. Ogamba munno okufumba gwe nga wafaayo. Munno mugamba okufumba gwe nga wafaayo. Anti kyekitiibwa. Bino byonna ffe basingo mother twerimba. Kitiibwa kufumba Sharita mashallah. Afumbe namwe mufumbe. Abali okufumbira. Bagala byoni. Mulina kunfumbira. Soko je. Bro twena twambya kuyomba kulwana kwa sasa. Mubigidiru. Wamma. Okay. Kakati obako obuliyo. Boso kugamayo omuntu oyo ali eyo nga gwe kwa inama suubi nga kulaba. Omuwala. Mbulira nkamuje muwala. Naye gwe. Omusajja nga ali eyo ng'esubire nayo nayitadde mu ggwe. Atya. Amaaso ge gali ku ggwe. Bambi musajja gwe lwakitonvaako. Owulidde? Nsaba onneenenye. Nsaba onneesonyiwe. Nze mbawasizza mbakooye. Nakoowa nabawasanga. Nkutidde n'okuti. Nawasizaako ennamuŋona. Ne mpasizaako wala oba waaliwa kabo waawo. Kati sikyayagala bambi mundeke mukole ebyammwe nkole ebyammwe. Wasizzaawo yasemba. Ewe kabowa. Balinga basatu. Nga batugamye niyo Jordan wali wawasizaayo era omulala. Jordan wawasizaayo omulala. Bafeeko tobawuliriza nze nkugamba. Ngamba z'abantu batabula. Bafeeko buuza nze. Ogeze mukyala. Kati watuuka ewaka ekisumuluzo kiri waggulu ku ddirisa obuliri bwale. Okay, abadde Leila Kalanze mukyala wange nno kubanga tugatta ebintu bingi naye nga SB4 Media tukugisa ensonga kw'okyali tutale ku mukolo gwa mukozi munnaffe ate nga muganda waffe Sharita mazzi mawanvu. Yakolanga omukago yasalanga ne ku kundi ne musiigagana omusaayi naye olwazina endwadde ezajja zakinyeenya mutwe kituufu taata tetusaze kundi ne tutabagana nammwe otaata n'akyatula nti mwana nge Jeefu nkuzadde nga Jeefu afukamidde wansi ku ttaka nakino kibest maani singa nze mbadde abeewuwa engalo zandibuze n'okusinga awo olumalirizzaawo senga n'atutwalako mubibbo n'atwalako ewaffe mukyagwe enkoko njeru mutuuseeyo tumalidde makawempe mu Kibwa zooni ono omwana kyakoze oluwombo emboze zinanyumya talina kyazirekedde sebo taata tusiminyo naye neebaza ne ttiimu eyasigadde wabweru wano ate esambye bulungi akapiira kubanga wagiwadde wano enakivubo n'ogiwa nawali enamboole waggulu ku mmeeza olina kyolengerako waggulu banange mwosambye akapiira babakubireko ngalo taata tugenze okudda nga senga atuwadde makisi 130 ku 100 muyiseeko ku 10 naye olwokuba taata ate afunye ekidduka nga kyamagulu 2 ewaffe eno gye tuli bakugandye bwa mwana muganda ng'otambula n'osanga omusota n'ogamba taata emikisa 9 mwenda ku 10 omusota gukubojje bw'ogamba nti maama omusota oguyitako taata bwetumuwadde ekidduka kyamagulu 2 kitange kakkaali yajolaba waggulu awo maama omulungi ow'engabi abakulu ne basiima bali ku mmeeza eri tebamanyi oba awaka wabadde w'emmotoka y'amaama
lindako ntwala mpola ogerako ye Hajat Hawa azaala abaana nze nga nze taata waabwe mukube engalo z'abengabi n'akalulu mulenzi gwe kirimu ekitali kinene emmotoka baziba bakya ne Jeff nagane ono mukyala wange tujja kuba naye nga tulina emmotoka zetukozesa saga taata avuge ng'agenda ku mulimu ku makya aleke maama yateeka okuba n'emmotoka sebo taata emmotoka eyo eri ku kaali ey'amaani abange mungire engalo abengabi era ono n'asalawo testimony oba yalina kampuni ekola ku breakdown ne carriers naga ne kali okujjidde emmotoka ffe ewaffe enkola eyaffe ne kali okujjidde emmotoka mwongere engalo ez'amaanyi bano abaana nga banazaalika simanya wabinawo dereva atali busy lindako musisi oba yagikonyamu ne kali okujjidde emmotoka bwe mujjako emmotoka kali eddeyo ewaffe emakidde ekola emirimu mulenzi gwe tuula tutegedde wabize empekezeze essaawa 10 nabifunye n'ebiwandiiko byonna ebikwata ku ekyo njagala mulenzi gwe ogenda golokoka nze ngenda kuwereke mpaka mu paaki era yajja kubanga bamuteekateeka era taata sikomye okwo ku kibadde mu nnyumba omwana mulenzi ono bwe yagenda Boston ate mu nyumba yakulaakulanye Uganda n'afuna faamu wano eyo Kayunga n'agamba tugende ku faamu tujjako nusu bulaaya 2 nusu bulaaya 2 tuzireese taata ne maama banywa amata si ku faamu eneewole si yajjajja Jeff Kawesa banange Jeff lwaki tetumwongere nga abengabi banywa amata n'abe banywa amata mulenzi gwe kankwatulire kino oba obwedde olowooza nti ebintu bino byonna byakusaaga omuntu ow'omukisa alonda ekyapa nga kirina mannya ge oyinza nokulola bodaboda ng'eriko omusaabaze n'omusezi ow'omukisa alonda omufu nga yayidde muliro nga ne bwamulonze waliwo omuwumbo gwa lumonde ku bintu byetwakawulira byoyogera ne byemutuwadde tebiyinza kutwala mwana omu yekka bw'ati gwe kennyini omwogezi tugambye bwe tuti nze ne taata ono Abbe Mukiibi wamu ne bataata bano basazeewo ne bagakubye mwaka gaba ne hausigaaba tumuwadde omwogezi kale muwala wange Sharita akomewo ate tuddingane omukolo tulina Shanita taata muno tuwa akaseera kutubendeko ebintu tukulage ekiraalo tukulage ne kakaalya era bw'omaliza okukola ekyo tukuliza okutikula emotoka nejjayo oba sikena motoka nyizo bazikolako ziyimirire timojoka nyini nosenga nokacala sebo nosalako lwakuba omutima wasanga kifulukwa nga gwazikanga banimba nga nabyerabira senga byantama nga byanyiwa anti banyiza naliko obusungu wanyiga ebiwundu oli mazega kutimpa yegwamponya ennyota nafuna gwenze natuka I go love you baby every day watawembera oba kwagala wendi don't you worry baby don't you worry muba kwagala wendi you and me we meant to be
dance at night. I wanna be your light. Echirongo likupiro kuyimbire ofuna tulo. I wanna sing you a love lullaby. Baby, be my side. A love lullaby, 'cause I love you. Wagala nnyo nfukira addiction. Ontwala attention, satisfaction, love and affection. Kulinako emotions, Wendy, baby, kwagala Wendy. Baby, don't you worry, noba kwagala Wendy. You and me, we are meant to be. Baby, don't you worry, noba kwagala Wendy. You and me, we are meant to be. Wembandi nawe, bangali mugulu, osiende mbali nami. Wembandya nawe, nebikawa bimpomera, okirako kachumbali. Ngamba ngoyagala kachai, kuterako mdalasini, ngokoyo yagala masaji, oba nkusikira wechi, bitabuse woyagala lusungu. Baby ngatabula bikozi, onipe mapenzi takupa mapenzi tu. Baby njoo, kuja kwangu njoo, roho yangu inauma, sema chote nitakupa. Usiende mbali na mimi we. You and me, we are meant to be. Baby, don't you worry, noba kwagala Wendy. You and me, we are meant to be. Kala akakawaire kubali manyinyi tata Shanta we yajidde tiyawulidde Shani imame tumutonedde ekirabo kya motoka yiye lya okululwo abange tukubenga lenga tosigadde ku ntebe titula nyonya Shanta jota abadde mu nyumba tata yatusalira omutwalo gwa pikipiki kituufu omutwalo gwa tata pikipiki yiri tugireese abange tukubenga labe mama n'akalulu nanyini omusaba kali tajirina omusaba erisiti tajirina kuba piki avuga yaki erisiti za taata zonna ne kaadi yeyo ne namba plate yiyo kweri bino tubikwasiza taata era abiyina mukulu wange siwe kiri Shanta watabadde ubire ku batuuze bakakase nti ddala twafunyedde ebyaffe okuzaala kujagana nga gozadde tali wansi wa kabambali ya poliisi balokole banne bawonye mu kyaki bajja kuvuga epikipiki be banamanyi kasita yayatula obulokozi taata kkiriza Shanta watabadde abengabi abamuyonsa twabaleeteddeyo nesubulayo enzirugavu eryabo tukubenga ez'amaanyi netugamba nti mambe engeri gyebera ennyo mu tosi naye nayo bwevaayo eba yeetaaga okunywa ku mata ne taata tuleese nti bayonke ku mata wewaawo sebo taata kkiriza nti maama ono omulungi oluusi abeera ne taata nga taata ayagala kulaba amawulire ku Delta ate maama agala kulaba kasabbuuni manya kasoopu obusoofu butabudde amaka kakana taata ng'akutte rimoti agyasizza netugamba nti ekisowaani kino ettatulo fayino maama asigale kuno taata asigale kweri badde awaka abange tukubenga ez'amaanyi naye nayise ne bammeeya babiri nayise ne meeya owa Buyiko Town Council nempita ne meeya wa Nazigo Town Council meeya wa Nazigo situka sembera wano abantu bakola nti wafe tufuga tukyali bato naawe dda wano kojja mukasadde wano abo bonna bato baani bajjefu sebo taata wangi wala batugulira maama naye ate Shanita zaanaasanga eka y'amanja anaalondamu kituufu engoye zino zonna zoolaba ensumiko z'abakulu n'embugo z'abakadde kitange keyala obusenga abange twongere engalo ez'amaanyi buli omu ebisigabo bano byonna byolaba Katikkiro atugamba tugambe nga nti birabo by'abakulu kituufu ye n'osanga oli ali Masaka eyo mbuddu naga taata guno mugaati ono bulubbaani bamuliira ku migaati n'omubuuza nti eryo gwe basinga mu mutwe wadde akuba engatto taata bino byonna birabo byammwe mwetwalire era nja kusaba Shanton alabika yagagendako ebulemeezi ekyalo bakiyita kikyusa bwe kuba kwe kusiima kw'abano bonna abali wano
bamwerekereko agende ekikyusa tusale keeke 10 muwala weewaawo naye nja kusaba abaana bange bano boolaba naye eddogolo tujja okuliramu obwo beba haniras mukazi abakumaza pala baabo bazze senga Jeff yabadde mulogo wano Sharita abadde awedde haniras pala obalaba balesa ice cream nendiwunya katata ice cream anyoka atya omugu ne Jeff naye bamuleetera ate Jeff ebiva ku bukoto gano oba ddogo lya buli twale eri Bishop anali alimu Yesu alogibwa naye kwa Bishop olumalo ngakuwa akazi ne bagamba fire mujja tuli wedda mwiraga ne basinga ku kakati obere tweraga ne bani naffe tujja ne fire kakati mwemuba Mungu eso mukama waffe akozesa Sharita abe mukimu abeeko ebigambo byatuusa mu mukolo guno lwatuusa obubaka bw'abakama ba Sharita ate bw'amaliriza atuyitira ow'ekitiibwa Ssebwana ow'essaza lino atukyazizza mu Busiro abuuze ku bannabusiro bonna ababuuzeeko wetunaaba ne bannange bwe tukola ku TV ya Delta Sharita tukuliza badde wabadde amubuuza wano nti Sharita ngoze ku mukolo gwe nemugamba Sharita oyo mukyala nnyo era Jeff ofunye omukyala ddala mukyala omukozi mukyala omumalirivu. She's a very determined lady when it comes to work and making decisions. You only bear with her with one thing, she's a plain thinker. She will tell you her mind. Kali gwomanyi bw'odiringa nakyo naye ng'agambye ekyo kyo kye mumanyiko mu mirimu gyaffe. Sharita tukwebaza. Jeff tomugaana kukola muleke tukole tujjamu kumangera bwe tubadde. She's a team builder. Ffe waffe ku Delta, she brings everybody together. Much as programs eziyinza okuba nga zijja ku weekend naye tekikwewunyisa kumusanga nga building abantu bona okubazaamu amaanyi n'okubeera wamu. In spite of anything, Sharita will always be there. So yanziza nnyo abategese omukolo guno, taata sanyusa okulaba, maama mwenna banange mwenna abavudde ku Delta TV twebaziza nnyo. But media mwenna, all the television stations here, Mpapula z'amawulire radios mwenna, thank you for all the support gyemwadde Sharita. Tubagaliza obufumbo obulungi. I know Sharita, you'll do it, you'll make it. Ajja kikola. Abalongo bo mbabagaliza wadde ze banema. Ne mugwangu wadde mutono nnyo, njagala okutwala omukisa guno kuyita mukama wange Ssebwana naye ayogereko gye tuli. Abagole baffe olwaleero Sharita ne Jeff, bakadde baffe taata ne maama abazaala Sharita, nze no ndi mutabani wammwe kubanga nange neddira mamba. Nze Kiberu Charles Kisiriiza ng'azaalibwa omwami Expedito Nsuluga. Olw'ensonga eyo kyamukisa gw'amaanyi nnyo okubeera nga ndi ku mukolo guno. Mwannyinaffe ng'atuleetera muganda waffe mu famire naddala omuko. Abateesiteesi mwenna, abakulembeze okuva mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka n'abo okuva mu gavumenti y'ewakati, Ssebo Mukungu wa Kabaka Ganda Ngabe Mukiibi, abalangira n'abambejja, bassebo ne bannyabo nga seerabidde ne bakozi ba Sharita, baganda okuva mu media companies ez'enjawulo abali ku mukolo guno. Olunaku lwaleero mu biti by'abantu babiri, mukadde wange Minisita Ssekabembe Kiberu ali omu ku baayitibwa okubeera ku mukolo guno, era yankubidde akasimu n'ansaba nti muganda wange Kiberu, kubanga erinnya lifaananya,
njagala ontusize okusookera ddala okwetonda kwange ate ontusize essanyu lye nnina erya mwannyinaze okubeera nga olunaku lwaleero afunye omuntu Mukama bw'amulondedde. Njagala okwebaza ennyo taata ne maama olw'okusobozesa mwannyinaffe okubeera nga olunaku olwaleero yasobodde okuleeta mwana munne mu maka okusobola okubeera nga amwanjula gye muli. Ssebo omukoddomi waffe nkwebaza olw'okukkiriza ozaalibwa b'emmamba osobole okubeera nga naffe mu b'emmamba otulengera etubeera nga obeera ne mwannyinaffe. Naye mu byonna minisita Antonio nkwebaze okubeera nti osobodde okujja mu mbeera gy'ozzeemu ate era n'abantu bozze nabo ab'ekitiibwa era ne mukolera ddala omukolo guno nga bwe twafuna okulambikibwa mu bbanga eritali yawala nnyo Katikkiro waffe ng'ayina ebimu byasaba nti kati muteresi ogira oteresa kuola ebyo ng'obe muteresa basa nga tewagimuwata muleke kati best man kamukiyonjo ojjemu enkoko esinga okulabika obulungi olwaleero ono Jeff bulijjo azisa nkoko FC nangamba I feel like a chicken tonight tebagaba nkoko gye basibe magulu ogiyise maiti sumulule naye ate manya gwagikutte terina pampu okolera ensobi ojja kulya amabi y'amadagasika ku kkanju muko nkwebaza kamange nyinja omulimu gw'okoze olaba okuuma ggwanga naye kyali tomuyambi kulemera atya kyenvudde mbeeta enkoko eno era nga ndayira bw'olikyalira mu Amerika bw'onookyalira mu Uganda enkoko ojja kulyanga nnamba naye nkusaba eziramu okukusaba kyalira tomulyangamu enkoko endala Jeff atandise n'okutiisatiisa kuliraanye oli yambuuza nti bwe nanye mukulu munnange konze mwesabire jangu wano kuba gw'osabira ali wabula osobola ontuula otya mutima ogyoka nyini n'osenga n'okajala ssebo n'osalako lwakuba omutima wasanga kifulukwa nga gwazikanga banimba nga nabyerabira senga byantama nga byanyiwa anti banyiza naliko obusungu wanyiga ebiwundu oli mazega kutimpa yegwamponya ennyonta nafuna gwenze natika I go love you, baby. Every day, what I win better. Ubakwagala wendi, don't you worry, baby, don't you worry. Oh my God, I just love the evening dress. Shalita's bridal okusiima ku bakyala bane mukubireko mu ngalo. Shalita's bridal world. The point. Ogirabye? Webujje. Sinja kusaba Shanti otuleko ku ntebe awo. You're the queen and the king is here. In America gye tuwangalira, when a proposing marriage, you kneel down. Omusoga akuba oti laavu bwekumi na minna, omusaga waayinkayiika wansi. Kuti baba. Ninzijja efuna ayogera ebigambo.
Kunandika empetero. Wa musibira. Yatuga ebigambo biggweyo. Mpaka wa muzikiti mu kanisa. Amuyisani. Tata nsubuga tuluguddemu omwana kati amuzaala mulala. Webale nnyo webalire ddala okumpa empeta eno wagamba sente ze wagigula natya kati nganze omusuubuzi nenga kale singa yampaddeko nensuubula komesenda lumya neyefumbiza anobeyo naye nankakasa nagamba university esi webalire ddala nsiimye webalira kukolera mama wange motoka bambi namugamba kiro kyanakeera ku makya nakola nga ne sente oba eziri luli sirias nga katwago Atan, Nina, Sharita, Satu, Sharita, Biri, Sharita, let's go! Ontulotya mutima ojoka nyini nosenga nokajala sebo nosalako lwakuba omutima wasanga kifulukwa nga gwazikanga banimba nga nabyerabira senga byantama nga byanyiwa anti banyiza naliko obusungu wanyiga ebiwundu oli mazega kutimpa yegwamponye nyota nafuna kwenze natuka I go love you baby every day wata wembera uba kwagala wendi don't you worry baby don't yefe tukusensonga olyomo sembereno nkugambe byendowooza jangu mukwano yegwe birungi byendowooza sembereno nkugambe byendowooza jangu mukwano yegwe birungi byendowooza nkwagala nga ngometa epima omusaayi Dadi wange webale nnyo webalire ddala okutotya tubaza okubakotola omutima gwange webale kumpeesa kitiibwa webale kubeera musajja omumalirivu bangi bagamba oli shy naye nze bangi toli shy oli mumalirivu nnyo kubanga wampangula process by process nsanyuse nnyo leetedde akavokado zawagira olyako manyi fruits nungi nnyo naddala apple eyambako okubeera okola omusawo walumezi mulamba buli lwolyako emu kubeera ogobya omusawo kiba kitegeezegera kukuba muli mulamu mulungi mulimu ne juice mulimu enanansi emubeeramu nebbogoya birobera namakode kugira engolyako ngaobakumawo kyekyo oh